Talent is given naturally, but every talent must have a skill. Ekirabo oba ekitone Katonda akigabira bwerere. Naye olw'okuba ekitone kya mwoyo, it is spiritual. Ate nga ffe tuli mu mibiri mu nsi eri physical. Kitegeeza waliwo ze bayita divine principles ne physical principles. Divine principles ziteekwa okukwatagana ne physical principles. Success esobole okubeerawo. Bw'omala okuzuula obw'omwoyo bwo nti gwe watondebwa kuyimba fresh kid, oteekwa okuzuula skill, principles, righteousness, effugo obw'omwoyo bwo. They are the principles. You must master the skill. Every talent must have a skill. Ne bw'oba public speaker ng'ekirabo ekyakuweebwa kwogera, you must learn the art of speaking. Every gifted public speaker is born with the science of speaking. Buli muntu azalibwa ne science. Ne bwe tujja ku nsi, we must master the art of the science, the art that manages the science. Nti kyovulaba nze neewuunya, waliwo wano abalowooza nti science ezizo ez'enkizo arts za kisiru. Tebabalimba abali eyo. Every science is mastered or is managed by an art. I'm a public speaker, but I must master the art of speaking. Njogera ebintu ng'oli ne bw'abikoppa tasobola kubyogera nga bwe mbyogera. Engeri gye mbyogeramu, that is the art. You master it. Kakati spiritual principles zikolagana ne physical principles. Bw'obeera gifted in singing, you must learn the art of singing. Ogenda mu studio n'okola voice training, n'ofuna producer, n'okola ki. Nange wano nina producer John Nsimbi ali mabega wa kamera okuproducinga videos zino. Nze sijja kukikola, so nsobola okugula kamera nenjiteekawo ne recordinga. Naye it is better yakikole kubanga ekyo kyekikye. John tagenda kutuula mu kamera ayogere byenjogera, naye ate yagenda okuyimirira emabega wa kamera asobole okufulumya byenjogera. So mu nsi ekintu ekisinga obukulu kwe kutegeera ekkubo lyo we liri n'obusukkulumu bwo we buli, okole ky'oteekwa okukola. So tolwana na nsi, tolwana na bintu, tolwana na muntu yenna. Olina kutegeera butegeezi ekkubo lyo wawe liri, olikolerere era olitambuliremu. Amaanyi n'obusukkulumu n'enkizo etudde ku mwoyo gwo. Kyova olaba teweetaaga kuloga mulala, teweetaaga kuwalana mulala, teweetaaga kugalira mulala luggi, teweetaaga kulwanyisa mulala, teweetaaga kulemesa munno. Black people fighting each other. That is why they're not succeeding in foreign countries. Mwenna muli ku buddu. Buli lwe tutambula okufuluma ensi zaffe, okugenda mu nsi ezitali zaffe, tuba tugenze kukola buddu. So tolwanagana na munno. Abaddugavu obasanga mu America ng'alemesa munne. Nina be nasanga mu Scandinavian nga balwanagana. They are all black people. They all came from Uganda, but they are fighting each other. Mwe mwali mwebuuzizzaako lwaki ogenda mu America n'osanga tawuni nnamba nga ebizimbe biwandiikiddwako Luchina, restaurants ba China, cabs eziriwo ba China, stores eziriwo ba China, nga yonna Chinatown. Mwali mwebuuzizzaako lwaki abayindi bajja e Uganda ne bakola community zaabwe ne zibeera powerful, lwaki amawanga ag'enjawulo Abajapani baki. Why is it that we black people are failing? Kubanga tetwagalana. Tulowooza nti omukisa gwa John gwe gwange. Nze kampite wano naddala mu abali mu diaspora okubagamba, mukwatagane, mukuume amaanyi, kubanga omukisa gw'omulala. Nali Sweden ne tugendako mu maduuka, waliwo stores ez'enjawulo twali tunoonya, nali njagala kugulayo ku ngoye, ne tuva mu store eno ntugenda mweddako nga nze ndowooza nti zino banjawulo batunda ebintu byanjawulo. Kakati waliwo store emu gye natuukamu nenjagala engoye ezaalimu, nengulako zenguze, nemmanya nti nja kudda enkeera nga nfunye ku ssente
nkomewo ngenda okudda mu dduuka eryo lyerimu ng'ate ndaba omuwala eyalimu nga titaliimu. Kakati ate ngenda okufuluma mu sitoowa endala ng'ate yabadde mu sitoowa eno ate yalimu eri. Kati ne mbuuza ngenda okukitegeera nga munnange bano ba Polish bonna baava Poland nti baalina principle eyasooka okujja avunaanyizibwa okuleeta banne, bw'amala otereza empapula ze n'afuna waasula ng'aleeta abalala ng'abasuza okutuuka lwe bafuna empapula ng'abalabirira. N'abo bwe batyo aba Polish bwe baagenda bawere Sweden, bwe baawere Denmark, bwe baweze Norway. Nengamba ono bw'afuna obutuuze ng'aleeta munne ng'abeerawo ng'amuyamba okumubeezaawo ng'amulabirira awatali kumweganya ng'amuyamba ng'afuna empapula. Abaddugavu gwe bayambye yasooka okwagala okulwanagana n'amuyambye, asitudde munne n'amugja eno n'amutwala yamufuukira ekirala yamwogerako ebigambo. Kyokka n'aleese yasooka okulangira ono bw'alya emmere, bwe yeebaka afuluuta, bw'akola ebintu eby'enjawulo. Kati ogenda okubasisinkana, they are the same people, they come from the same country, naye beesojja balwanagana. Let me tell you, tetusobola kutambula. The success of one should be the success of all of us. Nze bwe mpitawo ne mpangula, abalala bonna babeere nga bawangudde. Kyova olaba kitulumbye ne mu famirizi zaffe. Omuntu abeera omu ng'afuuse kakatonda akatono, yayagala bamusinze, yajja leeti mu nkiiko, yajungulula ebiteeseddwa olw'okuba alina ssente. But let me tell you, bw'onooyavuwala n'ogwa, tugenda kubanga embwa erwazizza mbwa ginnaayo. All of us will fall. Naye ate bw'osakisidinga n'okwata ku ono, n'okwata ku oli, n'okwata ku oli, ekizibu bwe kijja, omukisa bwe gujja, temubonaabona, temutawaana, okwesitula kubeera kwangu. Kale njagala okubasaba tutegeere amaanyi gaffe, obuyinza bwaffe we buli. Bwe tunaategeera obuyinza bwaffe as individuals ng'abantu, tugenda kutegeera obuyinza bwaffe as a community ng'ekitundu. Njagala nnyo okwogera ku bantu ku bandiganda baffe ne bannyinaze abafunye omukisa okufuna exposure mu nsi z'Abazungu, abafunye omukisa okugenda okubonaabonerako mu Buwarabu okukola. Bwe muba mufunye omukisa ogwo, obumu mubukozese okuzimbagana n'okuyungagana okuzuula amaanyi gammwe. Ebbanga lye mukoledde Dubai, obadde Dubai emyaka 8, muweza abantu 30 mubadde Dubai emyaka 8. Why can't you start your own initiative, your own restaurant? Yes, Abawarabu tebaagala nnyo associations, tebaagala nnyo baddugavu kuŋŋaana kukola associations z'amaanyi kubanga tebakyagala, mujja kubajjako emikisa. Naye ate mulina bye musobola okukolera awamu. Waliwo restaurants z'osanga e Dubai nga zifumba emmere yaffe z'Abannayuganda gye ziri. Era bwe muba mwagala okubatunda nga mwagala okutambula ne programs zino, mutugambe tubalange. Abantu tubategeeze eno nti bw'olinnya ennyonyi n'ogenda e Dubai, restaurant genda mu eno, genda mu bed space eno. Waliwo Bannayuganda balina bed spaces e Dubai. Waliwo abakola A&B abali mu US. Ono Nteyafa Paul, Nteyafa Paul, naye ffe tumuyita Nteyafa Paul, ali Colorado, mu Denver, Colorado. Aina akola Airbnb. Kakati Nteyafa bw'oba olina ennyumba nga the Ugandans that are struggling ng'agenda okuva eno, kasitaba ng'ali upright, ng'alina right mindset, mukwateko musuze mulabirire, musomese embeera y'emisolo n'ensi, agiyigemu, ensobi ze wakola yalema okuzikola atandikire watandikidde. So mbasaba bwe tunategeera amaanyi gaffe ne tutegeera obusukkulumu bwaffe we buli, tugenda kuzimba communities ez'amaanyi.